This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Douglas Ranga, congratulations. Webale chikuba banayo ennaku zino ebivulu bisala. Ne Douglas tobomba takemebwa takola ka leaders into temptation. Agenda kulaba family banga family yonna yagenda yabadde asigadde yonna yasooka obeera okubiri banna nkugambye nti family yagenda saagala onja family nze family manyemu. A family is comprised of man, wife and children. Yes, wife and children left. Daddy yabadde asigaddewo agenda bakyalirako. Wife and waliwo yaso. Ande tonja samira nabo ebintu ebyo bya kisiru. Tubeere ku kye tumanyi ffenna common knowledge. Andi ze mbimanyi. Nedda Mukasa. Mukasa, you did Douglas wentebe. So ze nkwagwino. Nepozi wama oli ayinza okuba yamu divorcinga. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwa Katonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwa Katonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulina dde ne boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja, Entebbe Road, kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9. Bethel Covenant College. Kankwambaze kano manyi nkusanze offside. Mirimu gya code base. Tuli ku Ride Now app. Yes. Tandika ne Ride Now app. Ride Now app ye app empya bw'oba oyagala entambula yonna. Oyagala kwetambuza, kutambuza migugu, gamba tukutuku, bodaboda, motoka, bulolo obutono olw'ennene, app bagita Ride Now. Genda ku App Store. Ogenda downloading app Right Now. Registering otandike. Emmotoka ekusanga woli totambula. Ate taxi, ate uba mukono nedda. Gotumya butumya motoka oba ntambula gye weetaaga ngejja ng'omalayo. The Ride Now app. Owaye Mukasa ng'obadde ombuzeeko. Mbadde mu kufiirwa. Kitalo. Mbadde mu kufiirwa. Abantu ne bambuuza Mukasa nga tuludde omulaba. Neera tebaludde nnyo. Wiki kumpi namba tebakulabako. Leero lweweze wiki namba bukyala mukadde afa. Leero Tuesday. Yafa Tuesday. Yafa ku Tuesday. Kibi nnyo. Obulamu bugamba butya? Bwe butyo. Tebulina tabu. Ebitambula obiwulira.
ebiro ebya Kamiri nakulabye ku Vibe Life nga Sendi akugaginga ate Sendi be bali Abba be yayogeddeko ba frenemies babeera wano abaweta buweewezi buli kiseera n'omwana byayogera bituufu bw'aba Kamiri alina obuzibu ate tubiwulidde ebbanga ddene kiba kituufu fe abasobola tuveeyo omwana yalidinze nawe tube tusupportinga omusajja awone bw'aba nga alina addiction ya alcohol omwana yagambye it's been a long time anti omanyi obuzibu bwe twafunye oluzungu lwatabudde abantu oluzungu agambye issue abadde nayo kuva dda issue abadde nayo kuva dda era kati nga kyetaagisa nti abantu si kulwa nti alina obuzibu ne taatawo baki ne oli muntu wa muyimbi wa ggwanga akoledde eggwanga lyaffe ebyamagero bingi akoledde bamayanja family erinnya senga si Joseph Mayanja Samayanja family temanyiddwa n'olwekyo agamba mu bulungi bamuyambe balabe nti ki aterera otherwise omusawo yamuwa emyaka egi ati guno omwaka bugwa guweddeko wabulayo gujja naguli ani yagamba nti bamuwa ebiri omwana bwe yagambye Nando wade luzungu togezaako nonja Samira beera ng'okimanyi togezaako nonja Samira ya Samiro naye mwasamira ya Samira abantu omwana yagambye nti omusawo yamuwa emyaka ebiri yamugamba abatatereezezza mbeera n'ava ku gundi n'akwasaganya ekintu kyo alcoholism alina 2 years to live ojjukira issue gye twalina ku Humphrey Mayanja naye Humphrey kyekimu naye baali bamuwadde obudde nti kati tojja kusukka oba Christmas y'omwaka guli gwe yafa so kati tetukiteekinga lightly omusajja aba mulwadde yeetaaga awone tukyamwetaaga omulaba atukwezi valuvalu endala nga 10 waliwo abavuddeyo ne bagaa nti actually nalabe mu baayogedde Abitex ne Bajjo baavuddeyo nga bakambwe nnyo Bajjo ye yabadde n'ebivumu aweereza n'agamba oyo omwana takkirizibwa kwogera omwana takkirizibwa kwogera ku muzadde we kati Bajjo ye yakkirizibwa oli mwana we ye musika wa Kamiri ye musika bwe yagamba Abba ye mulenzi omukulu Kamiri bwe yagamba si bwe yagamba naye nze by default Abba Mayanja ye mulenzi omukulu wa Kamiri mbadde manyi ye yagamba by default aba ye nze ndaba nga ye musika kakati omwana alina interest mu taata we nnyingi okusinga Bajjo n'Abitex kuba oli aŋŋambe nanga nti Bajjo n'Abitex nabo be bali be baayogeddeko mu vidiyo abaweeweta ennywanto beebo baweeweta ennywanto ne banuuna ne bajja mu mata kyekyokka kye bafaako so omwana muleke taata wa muluma infact nafunye amawulire okuva mu America omwana ye advocatinga taata bamutwale mu America afune treatment awone which is a good thing kuba bw'aba agenze mu America ne bana abamwetoolodde abavaamukko nadda ng'ateredde mu birala ebyayogeddwa nalabye Bajjaga nti Daniela wadde ka quick recovery teyakapostinze na ku mutimbagano kyokka twamulabye agamba yapostinze ngagamba I'm proud of you my son ne bagamba fitina kyeyo Daniela bino ebintu kati abijjiramu wa nalabye Bajjo n'Abitex beesibye nnyo ku Daniela Daniela yasindika omwana omwana alina emyaka 18 oyo mwana ali 18 oyo mwana ali above age yesalirawo era kyeyayogedde babijjemu Daniela omwana akifiiringa ngengaye kubanze mbeera manyi nti Daniela baba anaayogera asobola okweyogerera ate bw'aba tayagadde kwogera era si lutalo kuba Daniela si mayanja ate mayanja wawa yatiimu ati bamuwasa ariko olaba beera bonna ebyo Daniela yabitunyonyola dda yabitugambye mwe musibako kati ono Abba ye mayanja musayi gwa mayanja ye alina obuyinza okwogera ku taata we n'okukunga abantu timuyambe taata kati waliwo ekirala ekyatambudde wootaali abantu kusaladde nga bagamba tulinze Jenkins yajja tuwa bwino Bobby ne Saha baagendayo okulaba omulwadde ne ku luggi tebabakkiriza ne kati Saha ku bintu byali agayogerera Kamiri ku mitimbagano nga bali ne gavana AC yali asubira omusajja amukoleki kati ate bagenze olaba Juliet Zawedde yagenzeyo n'embuga babakkiriza n'ebifaananyi ne vidiyo ne zitambula
simanyi maybe bagamba double standards ngenda kuwa embeera eriwo Bobby tiketi yagimuwa teyagimuwa era akyali ku ekyo ate kati gundi baga musawo gw'ennyama tegugwa malojjo yamuma tiketi so musajja kati road mayor maybe saasina mulwadde kakati ogwo musawo guli awo omumye tomwagaliza ono amukonjedde nayogera ebintu bingi nnyo ku mitimbagana byewawulira nessimu nezivuga okuva mu bapromota mero ojjukira ebyaliwo kati ate muzze kumulabako ki waliwo abantu mumbeera embi obeererawo kyaliwo naati mu nnungi ate tewaliiwo kakati mumbi muzze oba ozze kusunga zezikirikanya naye alina right okugamba nti onajja kundaba notajja kundaba ate teguba musango omusajja busaba amukubirako kusooka namwewayi bwe tujja tunafuna embeera entuufu oba embi tebandifunye buzibu naye bakiteeka for granted Mukasa era nze simala gakyalira bantu ange waliwo yadda ngamba waliti naye kamiri mukwano gwe gwe tonagenda mulaba ne muganja sooka ndaba oba kiryokke okugendayo mulaba omanyi omusajja ayinza oba ali mu mbeera nga taagala abantu bamu bamulabe mwaba mujja kuba bifaananyi mugendi naye abagagga bo era omugenzi Humphrey omanyi nti yagaana abantu okujja omukyaliro okuba ebifaananyi because embeera gye yalimu ng'abantu bajja kusunga busunzi waakiri tobalaba n'ebifaananyi bitabaawo nebisigalawo musajja waffe Mese yafa Mese musajja yatufaako Mese nno yannuma ebya ddala kono ku Saturday ku makyamba ndi awo nga Mese ampeereza message halo nkirabika Sekamate yakuweereza kati Sekamate yagiyina essimu simanyi naye bali basula bonna mu nnyumba eno basula mu nyumba emu Sekamate Wycliffe Lyombya ne Mese Bontwe era bwe yali agenda okufa be basembayo mulabako nga nnyuse kuba Lyombya yangamu omusajja yafa amulaba bwati nawulidde ne mukyala wa Mese mukyala weeki Sekamate yayogedde nti waliwo pikini mama ayina ekikazi kyeyali yafuna kati baagala byogera bagati oyogera byaki ne Edi yangambye sendi nti it is understandable 2 years how can the man survive naye sendi tomwesibaako because but there is a question I have to ask you waliwo video yafulumye nga sendi ali mu Dexter Dubs nga yimiridde baati akanudde eriiso mu galubindi mbokasaalabye nga Dexter akutta okugulu kwalita danso n'ayitamu bwati n'agenda ku stage yabadde akutte ku stage bwati n'agenza okuleeta ekitanda nga ne sepulingers omwana yangaye nti yadde agenze kubegera Katikkiro awe Katikkiro first hand information ku kigenda mu maaso akwanadde munenya nemugamba osootya okugaana okujja mu Sekenyamunyamu eyaffe ate n'ogenda mu Dexter Dubs nagamba mu bati yamugamba eno tojja kiwedde emmere eweddewo tusinkane wali era ne bati yali mu Dexter Dubs kati ate bati alina omuwala gwe yaleka ku mmeeza ate kati ekyo kipya gy'oli alina ne gwe yalina ku Dexter Dubs ng'ayambadde akakete kalinga swimming costume mbw abaana baali wali ennyambala ali ntono nnyo ku Dexter Dubs awo there was very little textile ekitegeeza akasente ka Bible Life kati kangi kati kuwaba obala Dexter Dubs yadde abiri ag'omukulu abiri aga Bati abiri ag'abaana abayingidde tusikinana promota mukwano gwa Edi kiraba yamuwadde tiketi zaffe zebagendeddeko yamugemu abatoka ntoku mujje ne bazigabana era ne baba banna eyo yenkola omusajja nambuuza sendi bintu by'abaana abato yenyininyini yavumirira pazo okitegeera ye banaye wootabeera musajja opazo nga bamubaninga ne gravity pazo yankubirako juice nga awoninga John Segawa kyataakoze Segawa yamumaliriza dda Segawa yasigazza bulamu yagamba Segawa n'olugezigezi lwe weeyambaza obugalubindi
naye muna ate bwe nayogedde naye naga nti anko Eddie yakitegeerekeka mukadde ategeera bya frigo kati yoyo tomubeerako nnyo naye Sega waamanyiira kati obuzibu bwennina Dexter Dubs bano bayimba bwimi ne boogera bigambo Dexter Dubs yaleese enkola action kati yabadde action pack yakikoze yakiyimbye n'akikola kati bano abaana abato kyekidiira promoter aleeta abantu nga nabo bakwatibwemu tugenda funa omuntu akola ekisingo ekyo kyakoze gwerinda olabe kati kekajo Dexter Dubs yanyumye musajja aperformize yenyenyeza nnyo ku kitanda basamuninge promoter n'oyo rita dansol babagaye bannaye mukwatemu wanabye balamu munyiivu era balamu yatutize nakopinga diagio balamu akola gye bayita selective outrage ate kati challenge endala eri ku kintu ky'ababalamu ekyo eryemu nti mukama wa ekirala ekiri ku babbalamu osobola okugamba nti olutalo lw'abapromota kuba kati naye engeri gyali promota ayinza okwetaaga ddiiru ya Uganda wa kati kyakiva olaba yes he raises a legitimate point but I don't think okay ye minister w'abavubuka kituufu naye engeri gye mmanyimu ebintu by'abapromota kiri eno kati Diageo yabadde ataaginga yaki yasponsorinze Dexter Dubs Uganda wala gye yasponsor yali under Diageo ndowooza Uganda Breweries nze saakirabidde mu good faith kuba kati yakikoze tulina kye bayita selective outrage ne basponsor batuyambe bwe tuba tunalwanyisa embeera eyo nabo balekera okuvujjira ebivu ebiri mu mbeera eyo bweki naye olunaku lwaliro Gravity agenda yimba Mbale President Museveni gyali era ssente bazimuwadde eggulo kiro analukuba ajadduko babadde ku TikTok ekiro ne bagamba bagenda kukola anti UCC yatuganye okwogera erinnya lye Gravity kyobaze kubuza nti analukuba Gravity ne Lilipazi UCC nenze jawanga ngambe bugenja analukuba mu January bagenda kukola tour y'ennyimba ezo balangiridde kati babawadde buyo opportunity kukola kasente mutereevu naye gundi yaŋŋambye Lilipazi n'aŋŋamba ayina information embofiina ayina already n'abaana emakindi awo balinda January boolekere eggulu mbu bano abaana tebasobola yimba sima bapromota baagaana abayimbi oyimba biki wololo akasente kave bwe yaŋŋambye ku ssimu neggulu waliwo ne gwe nawulidde abakola olukwe baagala genda ggulu bafune ezikomyawo mmese ate nalabye Sendi agamba ssente zaaweze anti zaaweze naye kati eno ddiiru zo zaaweze ne tekikala genda kuwuddisa mukulu ne sente tezinnawera ono yakola abayimbi yakola Ragadde yakola Amooti yakola Namubiri yakola biki n'okumuzza kikyaganye n'abawaayo $10,000 ne bagambye nti ssente baziwezezza zaawezezze zigenda okukola guli n'ez'okulya tezaawereddeko kati abanyamuuzi bagaggendayoko bakole nyamunye gulu nyamunyamu neri neggwanga anyway Mukasa tubadde tuludde olabagana naye abadde down and about okuva jjajjawero yafa mbeera teyamuyisa bulungi but is back on his feet we are happy to see you bangambye ate ababbi baali bakubbi eka ndowooza bwe balaba ku mitimbagano wano ne baleeta ne bateekamu omutayimbwa mu luggi bamenye sliding door naye oluggi lwa steel sa lwali lwa aluminium bandwanimenyese naye kati nataddewo embeera nataddewo ne kamera kati ndabira wano bwendi simu yo ne simu ya DPC nenjifuna ne muga kati bwe mbalaba nga bamenya nga nkuyita ngojja grab them wawonye buwonye kuba naye actually wotabeeredde omusajja yafulumya circumference yasooka n'akola press conference ya dakiika 9 eyo nagiraba nga wafaaki luyimba lw'amaanyi music alina okuva ku nkudi
ne luli zibatuganye nadda kuleva endala olema waluuliddemu naziwulira ne mu listeners party twaziwulira zile ennyimba 13 twamusaba nti album enje tabafuluma afulumye okolumu ndoza ne basaba bakolesa conference era nalaba ne kuluseka nyamnyamu nga mu Lugoma nalulaba nga mu Lugoma lulabika lujja kukola tumusabire kuba kati twetaaga ekikyuka ku music wa Uganda Sebata yatulaze milestone endala katwetaaga Sebata yalina nezi extra nalaba akubye mukono Masaka tunagite mu Masaka akubyeko n'abantu be Masaka babula bagana okulaba gundi gravity abantu babonabona ne Masaka oyo ne Sebata kyagikoze abantu bavuddeyo n'enkoko zaabwe n'embuzi bonna ne babireetera Sebata abantu bakyagaba enkoko n'embuzi Christmas etuuse Sebata yabadde mu bintu Sebata ali mu kintu era ndoza musajja musanyufu nenzine ennaku enkulu agenda kukola ne nantume musanyufu naye n'abookyayo oyogedde ku gravity omusajja yaŋŋambye sendi kiki ekimuwalanya omwana okuuka olw'okuba yamutegeka ebivulu ne bimusala ye bwe yali amutegeka yali talaba nti awemula kati musendi bwe yategeka yali alidde ebbanja kaduuka ng'amanyi zijja essaawa yonna kati ebbanja likyaliyo kaduuka yamusuula mu bbanja ngabo omusajja mukambwe njagala omusajja bamuteeke ku kabanga wansi bamutwali naye bwe tunakola nati bebateeka kabanga banja bajja ogenda bajja oteekayo wansi bapromota kuba kati buli ali attached ku pornography ajja genda abeera ajja genda producer atini bajja mugagwa bikuba tobiwuliro birikodi ojja kulanga abantu banje ojukira ngayo bakwata badidi ne bakunga panado bwekijja okuba na wano kakati bintu si byangu but the story continues. Story ya nalabye Julius Zaida agamba batwala Chameleone America bamutwala because the information yenafunye badokita ba recommending afune bed rest ya myezi ena 4 months teri kuba Torino teri kuba T1 round ado mtegese Christmas ateka akati olimu abantu adde ogamba otenti namutegese bana kuba CD bobwaga kamili tali wali mu ddwaliro ngo batera mu kiggwa leero nga bawuliriza ngomuziki bakubeyekerawo but Chameleone wish you a quick recovery. Yes. Naye ng'omwana be yagambye aterezemu bekiba ng'omwana kyayogera obulamu bwe buganda. Yes, life is wealth. Yes. Ekintu tusobola osigala nga tukikwasaganya. Walabye olutalo lwa Bad Black ne Full Figure. Mbadde sinalula. Weetaaga olulabeko. Lwabadde lukutta akati awo nga ne Lutaaya bamutwaliddemu. Lutaaya atajjamu atya. Anti oli yadda agamba mbu Geoffrey Lutaaya oba yaggisaamu oli olubuto. Lwavaamu. Muyalo muggisaamu. Nja kubuuza abakozaganyeko ne Eagles. Kati awo sendi yalina otuwa bwino. Naye premature ne lukoma awo. Lwade lugenda kuyiikula enfu. Lwabadde lugenda okukoya. Kyemanyi Makula yakubye essimu. Alina okuba nga yakubidde Bad Black n'amugamba mukwano. Temugenda ye. Sooka olinge mukaawo kati tujja kuyita. Kanti wano wetugenda mu fesigundi yakwade ku ssente. Douglas Lwanga. Papa teyawedde. Yakoze etya? Yakoze yafunye. N'ekivulu Daga yali yakitunda. Yakiguzaani. Jordan Events. Gwetunula olabe ku kuba kati Douglas takyalina amukonjera ku ssente. Ssente zonna yaba. Naye Daga agenda UK. Naye agenda kwegatta kooli. Wandiise byaki ebyo. Naye agenda kuyitamu gye bayita repatriation. Ne repatriation ebeeredde ne Douglas ayagala kuva ku after 5. Abantu babwe bwino naawe kati kubadde obwo bisirikidde. Naye teyandigenze.
agenda kyala era nga teri papo pate tazisuubira tajagikolayo yagikolayo ko naye kyeyamukola wakitegeera ntunga ogobe yali emusse teyavaamu ssente layira ate abantu b'ebulaya kasa bategeera nti naffe katuli naffe wano baba ate tebakyajjira ddala kati papo skills kiri kyagala gyerekeraani simanyi bino byolina okuwulira waliwo bammemba be nga 3 nabo babombi bayiseemu neddagala asaana asobola ekyeyo ajja kisobola ng'akola mulimu ki gundi omusajja wange ndiga mundiga era ziinako wabula mbadde nsaamu don't pit me don't pit me against my very good friend Douglas Rwanda ekirala alina amaka matirimu nagabadde azimbe busaabala wali bw'abomba agalekeraani abadde azimba busaabala busaabala awo ngewa gravity side yawo wajjuka omukyala yasookayo omukyala yagenda lisalina kyalania Mukasa mbadde sikimanyi aliranda ne initiation party bampereza ebifaananyi mbadde sikimanyi biri bye nakulaga n'oŋŋamba nti wabitegeerako mbadde sikimanyiiko wabula nze Mukasa nze togeza nonja Samira ya Samira banaye nze mbadde sibimanyiiko ebintu byonna mbadde sibimanyiiko nange byobadde omanyi mbadde sibimanyiiko naye Douglas Rwanda congratulations webale kikuba banaye ennaku zino ebivvulu bisala naye Douglas tobomba takemebwa takola ka leaders into temptation agenda kulaba family banga family yonna yagenda yabadde asigadde yasooka obeera okubiri banna nkugambye nti family yagenda saagala onja samire nze family manyemu a family is comprised of man, wife and children. Yes, wife and children left. Daddy yabadde asigaddewo agenda bakyalirako wife ande tonja Samira nabo bintu ebyo bya kisiru tubeere ku kyetumanyi ffenna common knowledge nze mbimanyi nedda Mukasa you need Douglas wentebe so nze nkwabwino nepozi wama oli ayinza okuba yamudivorcinga anywa buugi ayitidde musera leero kati Uncle Eddie Dexter Dub's biggest fan fan wa Dexter Dubs I had never heard of that guy. 1, 2 nze tekakola bwe kati kakwate munda tofaayo manyi ne mawulire osobola nokakwata mu ngalo notakeesiba ne mawulire tulinamu abakadde sendi omwana oyo ng'omukuba nnyo kubanga mwagala njagala ayige Dexter Dubs, I'd never heard of him. 1, 2 when I got to learn about his show, I wanted to do get a personal experience. What really is all the fuss about? Dexter Dubs. And I went. By the way, kambabulire. 1 ngojeko obusolosolo bwe yeekola ne Rita Dance Hall. Is a very great performer. 2 ebyekitande ebyo saabiraba byajjanze enfulumi layira but his performance yali enyuma okukoppa yalaga Swang's Avenue yonna nti terina muyimbi on the international standards. Nze nkyogedde bwe njagala ogenda olabe guy performance ye gye yasooka okukola before Rita Dance Hall nga wano bonna abasooka kuba Swang's ye yayimba yokka kweyo show ndowooza Nate Nathan na gundi Vampino
ne Viboyo, Navio, ne The Myth. But Zafarani Songbird as usual. Ye yabakuba ddoboozi lye. So yes, ekirala tekwaliko nti below 18 ogenda mu show. Ogenda mu show. Above 18. Tekwaliko nti below 18. Kati omuntu angamba nti show y'abaana abato. Nze bwe nagenda paka ku mulyango tewaliwo kapande era kabakubaawo nti below 18 only. Sandi yingidde. Bulijjo kyoyogera okirabye. Nabagamba oyo omwana omukyala we agenda kunoba. Mulinde ate mukambwe agenda kunoba kamala okunywa obuugi bwange. Munoba bando bwabuse. Nze nywa bunye mukyala wange yampa. Kali. Tetugenda sukkawo wano lunaku lwa leero. Jenkins Mukasa. Yes, sir. It's nice seeing you. We are back in business. Regardless we move. Yes. Tetujja kusukkawo wano lunaku lwa leero. You guys, you can have whatever type of day you want. Bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.